Ssekawuma lusaawa eno bamukwata ye alumiriza mu bigambo bye ebigambo bino nze nagendayo mukomera mukyalira ekigo gyali mukyalira alumiriza Richard Bloka wenansana nti yalabika ekigo ayogere naye nga kigendererwamu kyamukanga nti amugambe nti oba tutundeyo kino nti kubanga Richard mu lugambo bino bigambo bya Ssekawuma naawe bw'omukyalira Kavutoni abikugamba nti mukigendererwa nti bali baagala awanike Richard agule ennyumba ye kuba Richard property master agule ennyumba ye n'emmotoka zazigule na biki so saawa eno Umaru mwavu talina yadde ekikumi ekituufu talina namukyalira ebyaddala nze bwe namukyalira nze nafuba n'okulaba nga ngulayo ku bintu byagenda okukozesa mukomera talina mukyalira omukazi bamutiisatiisa omukazi talinnyayo omukazi yalinnyayo mbwe emirundi mingi Umaru bino bye bigambo byaŋŋamba nti n'abaako ebintu byamutuma agenda abikole nti naye ng'omukazi bw'akomawo okumukyalira bye yamugamba luli aba teyabikola era Umaru asuspectinga nti mukazi we kirabika ali under pressure from someone mukazi we gwe yaleka ewaka nti kubanga emirundi gye yamukyalira mu kkomera alina ebintu bye yamugamba n'atabikola Umaru kyava agamba mu mutima gwe n'agamba bw'abanga mukazi wange bye mutuma tasobola bikola kati si kyalina muntu anyamba nsigazza mawulire ali mu bbanga kuba mukazi we bangambye ali Rwanda yavaawo ewaka nti yavaawo ewaka mbu naye ebituufu ayinza okuba tali Rwanda ng'ali muno baŋŋamba nti abamusiba bamupangisiza bamukozese ng'obujulizi surprise mu kooti Umaru bamuleeta yavuma ab'opposition abo bamukoera ddala yayagaliza Segirinnya okufa bamukyawa naye munnange sajja bbi teribulako kati kalungi kaalyo yagabagabanga obusente talina looya yadde looya gwe yalinako yasala eddiiro looya takolera talina ssente yamuvaamu talina looya nze gambye nagende lwaki gwe kino ekipapula kyenkulaze Kavutoni nawe bw'oba olina looya nsobola okukikuwaako kopi singa looya we gwe yali akozesa nga akyalina ssente abadde akyaliwo yali gambye kanka kanoonyeza looya teyali kyogedde so okumpa ekipapula talina muntu agenda mugendera kwa hikooti kulaba nti bamuyita yatandika okwewozaako teri muntu agenda mukolektingako obujulizi ekyokulala ali mukomera naye n'omusiba abanaakake ali mu kutya nti ebyobugagga bye byakwasa ate omuntu eyafuuka omulabe we bajja kubibba babitunde nga bakozesa ab'eŋŋanda abamwagala edda omwavuwaza Sofia alina abantu abagenda mu kkomera n'ababuuza banaye taata n'avaayo ne bamugamba oyo kitaawo wakumala emyaka 7 omwana n'azirika kibi nnyo ekigambo Umaru yakiŋŋamba nti Richard yakyogera olw'okuba nti Sofia alowooza nti Richard wa mukwano gwa kitaawe nja kusigala nga nsaba essaala emu ya bwenkanya eri sayidi zonna mazima oba nfuna bulungi essala yokka gye nja okuba nga nsigalako oludda oluwaabi lujja kakasa balwabidde lujja kuleeta obujulizi obukakasa nti ku lunaku lw'16 olw'omwezi ogw'11/2023 ku ssaawa 9 ogw'emisana Umaru yayingira ekisenge ky'omwana ono owulira naye nga gyali n'atandika omukwatirira n'amugamba nti bwe buziba ekiro leka nga oluggi okoze eki oluggudde nzije tukole bye tukola nti buli Umaru lwe yaddanga ewaka n'asanga ng'omwana alaba TV mu ddiiro yatandikanga omukwata mu bifo ebyekyama n'amukola ki n'amulabula nti tobyogera so ekikola kitegeeza mu biwandiika ekikola kiraga kyajja kyeddiringana nti kyajja kyeddiringana 22 agenda n'asoma n'akomawo mu holiday kyenjagala okusa abasomesa balinako kye bamanyi anti byebidda wano mu maaso bampita Ali Moses marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala.
Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers. C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Olwaliro sooka otubuulire Sheikh Umar ali ku kitwasembayo manya nga omusango bagusimise mu High Court. Ekituufu Sheikh Umar ali ku komito. Komito jechi bamukomitinga ku musango gwa human trafficking ne bamusiba era ali Kigo prison. Omuntu ali ku komito ye muntu nti omusango almost gukusinze gwe kati gwo ino gendo kweprovinga nti tegukola ki tegukusinga. Emisango bwe gityo gwe bamuteekako gwa naggomola era omusango gusoma nti nno gwa kukusa mwana n'ekigendererwa ekyomukozesa omwana. Naye ogwo omusango era ali Kigo saawe eno alindira High Court. Emisango egy'ekikulu ekyo omuntu bw'oguza oba bagukusibako ekitono ennyo ne bw'oba oyanguye ennyo ng'oli wa kabi omala mukomera emyezi 6 nga tebanakuwulira n'okufuna omulamuzi agenda ogutuulamu ekitono ennyo omalayo emyezi 6 bw'oba oyanguye ng'oyanguye ennyo ng'era oli wa kabi oli wa kitalo omusango gukwambaza uniform emyufu then bakusalira bangachi kati gwogenda okwewozaako High Court yemala okuprovinga era ebintu byonna bibateeka kuseka Umar omusango guli nti ya trafficking omuki omwana ayogerwako ono mu mbejja Abiba yali ne Seka Umar fa abagenda nke wa Seka Umar edda kuba Seka Umar nze nali nkola ku TV ba TV batona akugamba ntagenda nke wa Seka Umar omwana oyo yaliyo nga mwana muto yamufuna wa myaka emeka 3 wayiseyo emyaka nga 8 ku 10 Seka Umar nga omwana oyo abeera waka owulira wakaawe era ye Seka Umar agamba omwana wa muganda we yazaala omwana mu mukyala ne babaako engeri gye baawukanamu ng'omuntu eyeesobola n'aleete wa Seka Umar eyeesobola amulabirira omwana era omwana waabwe wawaka kati omwana gwalina okuva emyaka 3 kitwala kitya 2018 muwaabira Seka Umar bamuwaabira mu 2018 nti yarepinga omwana omusango n'agusinga era bamukwata ne poliisi y'e Nansana guli gwali gwa kukabasanya mwana ogwasooka kyokka guno ze mpapula eziri ate ku guno gwe bamuvunaana ze baatachingako ogwa trafficking bwe bujulizi obwaluli ate bwe baateeka ku guno abakola guno omusango gunfaananira omujingirire siri mu lwamuzi naye gunfaananira omujingirire kuba judgment eyasooka Umar byatambula ne ku TV yagusinga poliisi neyetunulamu n'okumukwata abaaliko bwe babazula nti baali basasule owulira ne kikozinga ne rishafo ku Nansana poliisi babakyusa ogwo omusango gwo gumanyiddwa it was public knowledge era yagusinga omusango ogwo kakati Seka Umar saawe eno bamukwata ye alumiriza bigambo bye ebigambo bino nze nagendayo mukomera mukyalira ekigo gyali mukyalira alumiriza Richard Bloka we Nansana nti mukwano gwe nti likyalina olukwe okumubbako ebibye olwokuba nti Seka Umar omanyi Seka Umar bwe yafuna kasente n'agaggawala yakola abalabe bangi nga mwe muli ne baganda be. Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra ku shillings 6 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Munenya Seka Umar nga y'omuntu okwenaawulizanga entalo n'atuuka n'okwevuma n'okwagaliza abantu okufa
kati ng'ekyali kusegirinya tebabyogera ku bantu social media erinyo ku ekyo nange kennyini omusajja engeri gye yafaananamu n'ebinkuwaayira kwe baamuwaayira nze nosegirinya nkuyita kuwaayira bye baamuwaayira ebijambiya kubanga gavumenti yalemu opuluvinga kyekituufu bw'oba ogoberera ensonga ezo fa bagoberera ebyobufuzi government failed to prove that Segirinya was behind bijambiya mpozi nga gavumenti eyinayo obujulizi bwe yeeterekedde bweritubuulira mu 2:5 nti Segirinya but for now okitegeera katosobola kuddira muntu gwe banyigiriza bwe batyo ate omwagaliza ekiki ekibi Caviton ne bwe tuba tukyawagana togamba toyinaayo muntu gw'owulira nti nno mulinamu obumulumulu naye ojja kumwagaliza kufa so Ssekawumalu yakola kibi era sikyasa akyagala newankubadde Ssekawumalu yakola kibi ate bali mu lyato lyerimu ne Segirinya Segirinya yawaayirizibwa ebijambiya singa gavumenti yamukonvictinga n'egumusalira emyaka 10 twaligambe ekituufu Segirinya yawaayirizibwa ebijambiya so baseyeeyeza mu lyato lyerimu nga bwe baali beevuma nani ne Umaru right now mutwala ng'omuntu eyawaayirizibwa unless nga kooti egenda mu provinga nti kituufu yakabasanya ya traffickinga omwana omusango ogumuvunaanibwa bw'oba oyagala okumanya Caviton nze Ssekawumalu bwe nagenda ne mukyalira mu ddwaliro yampa kope njitwalira abalamuzi kuba munoonyeza looya bambi talina looya yampa kopi ya indictment bwe baali bamusomera omusango njirina kopi eno eraga nti omusango guyitibwa aggravated trafficking in persons C/S129 (3) (1A) B and 5 of the Prevention of Trafficking in Persons Act 2009 gwa kukusa muki muntu gwegwo omusango that is the offense Sheikh Umaru Kamoga eno ya 2024 sicho 2024 court case nansana A25 particulars details z'omusango gw'omuvunaanyizibwa njagala ontegeere bulungi ne bino abantu bamukolera ku social media yes banyiiga naye ate nze nakugambya I disagree with someone on principle not personality zesamanya byabayombya kakati particulars of the offense Sheikh Umaru Muwonge Kamoga between 2018 ne 16th day of November 2023 omusango gwe bamuvunaana bamukwata 2024 mwena bamukutejje mu 2024 kyakatwala omwezi nga gumu okitegeera naye nga bamuvunaana ebintu bya 2023 abaddewo bulijjo kyenkugamba nti kirabika ebintu bino bipange bino mbisoma ku gundi ku conviction mbifoma ku lupapula nti between 2018 ne 2023 November 16 at Nansana Nsumbi zone in Wakiso district Ssekawumalu transferred Habadi and maintained Mumbeja Habiba a girl aged 13 years by means of deception abuse of power position of vulnerability for the purpose of sexual exploitation nti 2018 mpaka 2023 yakukusa omwana ono n'amutwala ewuwe n'ekigendererwa ekyomukabasanya okitegeera naye bamukute 2023 bw'oyogera ne Ssekawumalu akugamba bamuyita ku poliisi kubaako byannyonnyola okitegeera bwe yatuukayo ne bamukwata ate tebamukkiriza kwogera na muntu yenna n'emmotoka ye yagireka ku poliisi naye ate oluvannyuma lw'ogireka ku poliisi mukwano gwe n'agikima nti mu bulamu bwe abadde atrustinga nnyo Richard ng'era gwateeseza era yakugamba n'ekyapa ekyennyumba ye kyennyini mwasula yakiteresa Richard n'endagaano z'ettaka z'alina nga Ssekawumalu n'ebintu byonna byakoze yabiteresaani Richard ng'atandise okufuna entalotalo nga ziva mu famire n'agamba ebintu kambitereke waani wa mukwano gwange kati ye nga ye nannyini musango tosobola muwakanya yakugamba nti conspiracy ne connivance eno eri mu kagenderere ku mwavuwaza nti era mu nnaku 3 nga bakamusiba mu nnaku 2 eyamusibisa yajja mukomera boogere yamusibisa ye gwagamba nti Richard nti yalabika ekigo ayogere naye nga kigendererwamu kyamukanga nti amugambe nti oba tutundeyo kino nti kubanga Richard mu lugambo bino bigambo bya Ssekawumalu naawe bw'omukyalira Caviton abikugamba nti mukigendererwa nti baali baagala awanike Richard agule ennyumba ye
kuba Richard property master agule nyumba ye n'emmotoka zazigule na biki properties zazigule ye bwatyo mu bigambo byakola ki naye mu facts ezimuvunanya mu musango bw'ogusomamu bw'obikkula ku page endala kanji kubikkulire njikulage summary of the case owulira summary y'omusango nze bino epapula ye yabimpa ebipapula bya kooti nabijja kuseka umanu nga ngenze ekigo munoonyeze lawyer kubanga talina lawyer owulira summary of the case kuliko Sheikh Umar Mwonge Kamoga is the accused the summary of the case kambisomenga bwe biri the DPP the Director of Public Prosecutions will adduce evidence at the trial to prove the following facts. First fact jiwulire Mumbeja Biba, herein after referred to as the victim, was aged 13 years at the time of the incident and a pupil at Mukono Blabla, the Somerosija Diatula, Mukono School, and he was in a boarding section. Number B. Nti bagenda okumuleetako obujulizi proving bino nti omwana ayogerwako yawa myaka 14 ekyokubiri the victim was staying together with one Sheikh Umar Mwonge Kamoga herein after referred to as the accused during school holidays and the accused was the caretaker of the victim paying her school fees as well. Olwokuba asasulira omwana ono fees nti nno obujulizi abamuwaabira bwe bagenda okuleeta obwokubiri bugenda kakasa nti omwana ono yali abeera wa Seeka Umaru era ng'atera okubeerayo mu holiday buli lwava ku ssomero era bagenda kuleeta obujulizi obukakasa nti Seeka Umaru ye yamusasuliranga school fees owulira ssomero ly'emukono ku ssomero ly'emukono nti era yabeeranga waka wa Umaru era yamusasuliranga school fees. Number 3 obujulizi bagenda okuleeta nti at home where the victim was staying with the accused had no wife, but he had employed 4 maids who were staying with them together with one biological daughter of the accused person. Oludo olwabi lugenda muleetako obujulizi namba 3 obukakasa nti omwana ono yabeeranga ne Seeka Umar ewaka nga talina mukazi. Seeka Umar ewaka nga talinawo mukazi wabula nga alinawo bamaidi 4 n'omwana w'omu owaddala gwazaalira ddala. Kampani eya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawowo akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere. Osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank. Gwali e Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ebizigo bino bikulaka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala. Tukubireko oba tufune ku WhatsApp. Weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 sente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe. Lwaki nkugamba nti ebintu bino nze nalowooza bya bulimba. Seeka Umaru alina omwana ayitibwa Umaru, omwana omuto omulenzi owa mukyala we omuto abaddewo mu maka bamaze mukanga jjo nadduka Omunyarwanda okitegeera yamuzaalira waka kakati prosecution bw'ebeera egamba nti nno Umaru abadde wakati alinawo omukazi. Umaru yalina omukazi ne baawukana mu public social media. Okitegeera gwe yatuma Sofia yali omukyala. Yali omukyala ndowooza. Wali mu 2018 nzijukira omukyala gwe yatandika naye. Gwe yali naye bwe bamusiba eruzira mu kudda. Waliwo omukyala ebitatambula bulungi ne famire y'omukyala over properties byali bya properties ne baawukana. Okitegeera naye waka okuva olwo yawasa n'atuuka n'okuzaala omwana. Kati nze kankaka bwe nsoma mu bintu bino tosobola kunkwatirayo kubanga nze amanyi Umaru nti ewaka wabaddewo n'omwana w'omuto omulenzi gwe bayitaani Umaru. Tolina bw'omprovinga nti ewakati wabaddewo. That's why ndowooza nti bipange si kakasa kubanze sibeera na Umaru naye ndowooza nti biki bipange. Namba 4 during the month of January 2023 nti Seeka Umaru the accused called the victim to his bedroom and while there he told the victim
that she should allow him perform a sexual act on her if she still needed his assistance and since he was not her biological father. Oludo olwabi tugenda kuleeta obujulizi obukakasa nti Seeka Umaru mu Novemba wa 2023 yagenda n'asinkana omwana ono mu kisenge n'amugamba nti ayagala mukozesa bw'aba kyayagala omuweerera. Twogera ku mwana wa myaka 13 we baakwatidde Umaru naye 2023 omwana alina emyaka 12 2018 kitegeeza omwana yalina emyaka emeka we baavunaanira Umaru bino boyawulako emyaka bino Umaru bagamba nti between 2018 we yabikolera okitegeera 2018 omwana ayogerwako aba yalina emyaka emeka si wakanya nti abakabasanya abaana tebaliiyo gye bali naye tugendera ku bino. Number 5, he added that if she refuses, he was going to stop paying school fees for her and she would end up on the streets. Nti oludo olwabi lugenda kakasa nti Seeka Umaru yatisatiza omwana ono nti bw'agaana byamugamba agenda kulekeraawo omusasulira ki school fees. Number 6, the victim immediately informed Ewano Nakanwagi Sophia ye muwala waani wa Umaru. Nakanwagi Sophia, daughter to the accused, who promised her that she was going to protect her. Nti ab'oludo olwabi bagenda kakasa nti omwana ono Seeka Umaru bw'ayagala omukabasanya yagenda n'adduka n'ayogera n'omwana waani wa Umaru. Mwana wa Umaru n'amugamba oti yanze nja kukuuma nono naye mwana. However, in the year 2022 2021 mu 2021 omwana alina emyaka 13 naye 2022 whenever the accused would return home he would find the victim alone sitting in the sitting room. He would start touching her breasts and buttocks and wanted her to keep it as a secret. Ndi buli Umaru yaddange waka n'asanga ng'omwana alaba TV mu ddiiro yatandikanga omukwata mu bifo ebyekyama n'amukola ki n'amulabula nti tobyogera. So ekikola kitegeeza mu biwandiika ekikola kiraga kyajja kyeddiringana nti kyajja kyeddiringana 2022 agenda n'asoma n'akomawo mu holiday. Kyenjagala okusa question is abasomesa balinako kye bamanyi anti byebidda wano mu maaso okitegeera nti agenda n'akola ki bitegeera 2022 gwe twogerako. Prosecution nga 16 16th of November 2023 at 1500 hours sawa nga mwenda the accused went to the bedroom of the victim and while there he started touching the breasts and buttocks of the victim and further told her to leave the door open at night so that you could come inside and sleep with her. Oludo olwabi lujja kakasa nga luwabidde lujja kuleeta obujulizi obukakasa nti ku lunaku lw'16 olw'omwezi ogw'11 ku ssaawa 9 ogw'emisana Umaru yayingira ekisenge ky'omwana ono owulira naye nga gyali natandika omukwatirira n'amugamba nti bwe buziba ekiro lekanga oluggi okoze eki oluggudde nzije tukole bye tukola owulira. The victim feared and called upon the phone of one Pastor Bimwanje Irene, the chaplain of her school, and informed her what the accused had told her. Omwana yatya n'akubira chaplain w'essomero jukira bakugambye bino ebyabaawo emabega nga abikola yabuulira Sophie muwala waani wa Umaru n'amugamba nja kukuuma naye nti kino Umaru yakyogera omwana yafuna essimu 2023 omwana kitegeeza alina emyaka 12 oba kale 13 yafuna essimu n'akubira asaabasabisa chaplain wa chapo ku ssomero gy'asomera e Mukono n'amubuulira ekibaddewo. Pastor Bimwanja Irene informed the principal of the school who advised her to report the police. Ne chaplain n'akubira head teacher n'amugamba mulope kuki police. The victim police was informed and the accused was arrested. 2023 nti nno police yategeezebwa era ono n'akwatibwa chaplain yakuba kuki ku police nejja neekwata Umaru bamukutte omwezi gumuwa emabega. Wabula lwaki nkugamba Caviton nti I was confused bwentegeera kye bavunaana Umaru ntandike n'okwagala okubimanya in details. Amawulire gaffe gano ge tukola galiwo okuyamba bantu omuntu bwagwa mu bintu bino sometimes olaba nti kiri unfair kisobola n'okutuuka ku mulala bwe tuba nga twogera ku 16 16th day of November 2023 bino byonna nga we bigenderawo nti omwana ono kino nga 16 mu 2023 November omwana kino lwe kyabeererawo Umaru bamukutte omwezi ogukoze eki oguwedde. Why is police saying that police yategeezebwako ate police ekyaliwo mu November etegeezebwa mu 2024? Amanya nze Nsuuga Mustafa
nkola ne Ali Hila Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Bamuvuga ne bamutwala mu kooti ye gyagamba nti agirimu ayina omukwano ogutamanyiddwa n'atamusiba. Bamukwano nnyo abakulira kooti eyo bapangisa na ku kizimbe kyona amusiba. Ye bwatyo bwakugamba. Okitegeera nti balina ne woofiisi ku kizimbe bigambo bya Umaru nga musaze mukomera nabo kennyini basobola okugendayo kuba yabimanyi. Kakati mu kiro bagamba poliisi yategezebwako. Poliisi eyogerwako yakwata Umaru yamukotte jjo mwezi gumu emabega. Tuli mu kutuyingidde ogw'omunaana yamukwata gwa mukaaga ogwa 224. Okitegedde naye twogera ku gwa 11 gwa 224 poliisi ekulaga nti nemukwata. The victim was referred for medical attention, for medical examination, and police form PF3A, police form 3A, which revealed that the victim was 13 years. Wamwa police form ekakasa se kakasa nti omwana bamukutte. Police form ya proving nti omwana amyaka 14. Okiwulira tekuliko kiraga nti nno omwana Umaru yakoze ki yamukutte. Wabula it is said the medical examination form shows that the girl was 13 years. That's what it shows only. 2. The accused was referred to medical examination which revealed that he was an adult person of sound mind. Ne Umaru ne bamutwale omusawo n'akakasa nti omutwe gwe gukola bulungi. N'olwekyo bwe bamuleta mu kooti bajja kozesa police form ya Umaru eri ekakasa nti omwana myaka 13 ekakasa nti Umaru ategera bulungi ne sketch map ya crime omusango yagukolera oba bakuba sketch map y'ekisenge kya Umaru na biki n'ebirala kooti byenalowooza nti biyamba byetaagisa mu musango. So tulina kumulinda after 6 months. Tetulina kumulinda after 6 months. Umaru yeetaaga lawyer amuyambeko. Kisoboka ne 6 months ezo nga tezinagira. Umaru n'ayitibwa bino ebintu by'ensomye nze mbisomye nga munnamawulire naye byetaaga okutaputa kwa lawyer n'amanya bamuvunaana ki. Nze mu layman's understanding owulira mbirabanga ebyokuwaayira naye ate muntegeera yange kankaka naye ate bo ng'abannamateeka basobola okumanya nti babakuwaayidde oba tebakuwaayidde gukukwata y'ensonga lwaki ali mu kkomera saawa eno. So saawa eno Umaru mwavu talina yadde ekikumi. Ekituufu talina n'amukyalira. Ebyaddala nze bwe namukyalira nze nafuba n'okulaba nga ngulayo ku bintu byagenda okukozesa mu kkomera. Talina amukyalira, omukazi bamutiisatiisa, omukazi talinnyayo. Omukazi yalinnyayo mbwe emirundi mingi. Umaru bino bye bigambo byaŋŋamba nti n'abaako ebintu byamutuma agenda abikole nti naye ng'omukazi bw'akomawo okumukyalira bye yamugamba luli aba teyabikola. Era Umaru asuspectinga nti mukazi we kirabika ali under pressure from someone. Mukazi we gwe yaleka ewaka nti kubanga emirundi gye yamukyalira mu kkomera alina ebintu bye yamugamba n'atabikola. Umaru kyava agamba mu mutima gwe n'agamba bw'abanga mukazi wange bye mutuma tasobola bikola kati si kyalina muntu anyamba nsigazza mawulire. Ali mu bbanga kuba mukazi we bangambye ali Rwanda yavaawo ewaka nti yavaawo ewaka mbu naye ebituufu ayinza okuba tali Rwanda ng'ali muno baŋŋamba nti abamusiba bamupangisiza bamukozese ng'obujulizi surprise mu kooti Umaru bamuleeta. N'ekyo nakyo weekiri engeri gye nnoonyereza nga nsiikuula ndimukuleetera olumu ku kamera okakasa ali Rwanda ali wano. Ebya family saagala byeyingizaamu naye bwe banatandika okumbuzaabuza eno Uganda kanze mu information njinamu siteeke. I can find out things I need to know. Kati ojulia go kimanya ali Rwanda but me I got information kuwa wagula ekikomando. I know
So oli bwenakera kumacha nendaga ka video nga abantu bangamba lwaki ebya family eyo lyo byeyingizaamu lwaki banja kera kumacha nkubeka video nga ina street waita Necho okubeerera wanda sikigaana kubanga yalinye basi okuva twakoze video eno ayinza okuba yatuuse dda era nakyo sikyesibaako so sikugamba nti taliiyo naye tekitegeeza nti bw'oba olwanirira omuntu ebyobulimba obikkirize ffe bannamawulire okimanyi tukirowooza tetugamba statement tetukkiriza bukkiriza ekirungi aminamu omwana so twetaaga kituwayoko ku ssuubi naye si garanti nti omukazi alina omwana musajja olaba omwana gwe yalabirira kuva mu myaka 3 ate amusibisa ekyo nakyo Caviton tetukiwa nnyo garanti tukiwaayo nga kali gundi tukatubeeramu in the back of the mind katuwaamu essuubi naye ate tetukeesibaako nga tulwanirira omuntu fe abalina eyo lo erwanirira omuntu ako nako is an area of suspicion ezija nembuuza lwaki yamufunamu omwana lwaki abadde omu lwaki ebizibu bizze bwenzija ewantu olina mukyala we waka Caviton bwe mbadde simanyi emmere agikuwa ssaawa mmeka bwe baŋŋamba mu postmortem nti wafudde enjala okitegeera siwaana mukazi nfumba tandika mubuuzo waayo gwe yesi gwe mukyala Caviton emmere ogimuwa ssaawa mmeka okitegeera if I'm to find out but anyway kyenkutegeeza ekituufu Umaro is stranded ainganda za mukyawa beyavuma nga alina kasente bamukoowa tayinaayo yavuma opposition abo bamukooyera ddala yayagaliza Segirinnya okufa bamukyawa naye munnange sajja bbi teribulako kati kalungi kalyo yagabagabanga obusente talina looya yadde looya gwe yalinako yasala eddiiro looya takolera batalina sente yamuvaamu talina looya nze gambye nagende lwaki gwe kino ekipapula kyenkulaze Caviton nawe bw'oba olina looya nsobola okukikuwaako kopi singa looya yo gwe yali akozesa nga akyalina ssente abadde akyaliwo yaligambye kanka kanoonyeza looya teyali kyogedde so okumpa ekipapula talina muntu agenda mugendera kwa hikooti kulaba nti bamuyita yatandika okwewozaako teri muntu agenda mukolektingako obujulizi ekyokulala ali mukomera naye n'omusiba abanaakake ali mukutya nti ebyobugagga bye byakwasa ate omuntu eyafuuka omulabe we bajja kubibba babitunde nga bakozesa ab'eŋŋanda abamwagala edda omwavuwaza ekyo kubulidde lwatu bamusiba 2018 Umaru yafiirwa ku bintu yafiirwira ddala ebintu yatunda ku mayumba kituufu nakati kyayogera kati yalumwa ku musota akugamba ye kennyini akugamba nti ndi wano naye nkimanyi bulungi kye baagala nfukamire mbagambe ekyapa kya gundi bakindeetere wano nkisayiningi oba mbagambe mugende mutunde era ye yaŋŋamba kanka kannyamba ogende oŋŋambire abannamawulire kuba bye basobola okukola ki okunnyamba nti banoonyeze looya ampoleze bwe ndivaayo nenkola kasente nja kukola ki nja muwa naye no bwabaayo omuntu alina kasente ng'asobola okuwa looya kuba balooya guli mulimo gwabwe era saavisi yabe bagikyajinga era nkowoola nga mpisaano Caviton Media bwabaawo looya osobola okujja n'okola nange endagaano nze kankaka owulira ku lw'omusibe bw'alivaayo naye nankola nga abalala ekyo Mukama Katonda yeriba calling yange nti nze wenyamba omuntu anyaga bangi benyambye ate nanjogerera buti bubi naye nsobola okukkiriza nti ayambibwe aveeyo mu kkomera naye kuba kwetondera Segirinnya akikole kuba nayogera naye nga talina buzibu nga n'okwetonda kati kisoboka ng'ateredde mu layini ekkomera erinsi ndala yagavaako naŋŋamba n'okungamba bambi oguli wano muliro ogwagalizanga munno yaŋŋamba ekiri wano kanka keno nsi ndala nange nno okumulaboza naye mutuukako ojjukira biri bitimba omulabira mu katimba nga nkoko nga njiibwa ali eri waliwo obutimba 3 n'amalobooza kuba tuli bangi abalaba abantu olina gawereekereza olina kuleekaana nnyo okuba onaayogera n'owuwe oli akaaba n'owuwe naye akola ki abaleese obwana bulabe ku kitaawe wakutosobola nakakwatako booti bakakkiriza kasitulamu okitegeera bamala kukebera thara check okitegeera so embeera gyayitamu mbi tasojala jagaliza mulala naye ate alina be yawanga kasente ng'akyagabagaba busente mu bivu Caviton obimanyi bivulu byammwe eyo yajjanga n'ayiwaayiwa kaki kasente gwe wali oliridde kuzize mpozi nga toliimu nsa Caviton goloza lwaki ofaayo obuuze Umaru ng'abalala tebabuuza kubanga omuntu yenna ayinamu akensa muli akikola n'akiwulira okitegeera nti so yeetaagisa ebyaddala bwaba waliyo looya kubanga wano wetuli si mmere si kulya si kusaasira si saala esaala zigenderako naye Umaru yeetaaga ekintu eki
yeetaaga lawyer asobola omuyamba omutaputira what lies ahead of his life. Ekyokubiri nze nteebereza nti ebyamuvunaanwa bintu bikyamu. Njagala ne bw'aba faaza ayogere n'omuntu eyamusibya yenenye amusonyiwe. Ebintu by'ensi eno oba n'ebintu enkyanga tobirina. Captain yakedde n'akakadde wakasaasaanyiza tekakyalikako kali mu nsawo ya kankaka. Akabadde mu nsawo ya kankaka kali ku dduuka lya Maama Cisse. Otegeera nga gye kali tekakyalikako tuzola ganda musefu ya Maama Cisse n'omugamba nti ezo sete siriyo namba 55 yabadde yange. Otegeera so twetaagisa kati ebintu bibiri. Either omuntu asobola okutuuza family n'abakanyisa nti empiiga eri munnammwe gwe mwazaalibwa nayo kuba ajalumiriza nze sibimanyi sirina muganda wa Umaru gwe mmanyi nti empiiga eya famire mukanye bw'aba alina kye yabasobya ng'oba alina ekibanja ky'ekika kye yatunda abawe kye yeegulidde mu bukulu akibaddize n'ekkomera teryagalizika munno. Ekyokubiri ne Richard naye bw'aba alina ky'amanyi ono wa property muno tomusibya bwotyo naawe ziri kutuukako bwe kiribanga kyokola kituufu sikuvunaana kuba sikuyinaako bujulizi Richard naye bw'oba okimanyi nti ebyobugagga bya Umaru obirina bw'ali bakuwaayidde bikuume bulungi mpaka lwalidda omugambe biibyo wampaayira totundako na kimu kubanga sinamuwulyako ng'agamba yakkiriza ekintu kye kikole kitundibwe n'olugambo olwasinga okuluma Umaru awulire nga mutuufu aweddeyo yawulira nti omwana we Sophia yazirika. Sophia alina abantu abagenda mu kkomera n'ababuuza banaye taata anaavaayo ne bamugamba oyo kitaawo wakumala emyaka 7 omwana n'azirika kibi nnyo. Ekigambo Umaru yakiŋŋamba nti Richard yakyogera olw'okuba nti Sophia alowooza nti Richard wa mukwano gwa kitaawe era nambuzo waaye eddadi obikolako anaavaayo ebigambo bya Umaru tasobola kufuna lawyer. Kakati gy'ensonga lwaki nkugamba nti kirabika ebyogerwa biki bituufu. Bwe mbanga Captain mbadde kyaliwo atabadde kyaliwo kankaka lwaki yakirimu kitegeeza onvuddemu ngenga mukwano gwa okitegeera nze nali sikola story ya mawulire nga tannaba mumufunira lawyer okitegeera Captain kyeraga lwatu by common sense abantu ba bulijjo tutegeera bwe mbanga mbadde kyaliwo nga n'eddame lyange gw'olirina obanga kadi yange ey'emmotoka njiteresa ggwe olw'emboozi ze tunyumya ababiri ti owaaye banjiriba okitegeera ne ntuuka mu kkomera saawa eno nga tonnanfunira lawyer. Ebigambo Umaru byayogera nsibikakasa nti wano waliwo obumulumulu obuli wakati wa gwayigwe yayita mukwano gwe so nalirowoozezza nti nno Richard ye yali mufunidde ki lawyer. Richard bw'abanga n'akasente akeetaagisa kuba property master musajja mugagga engeri gye beemanyi buli omu alina ki bakyasobola okuvaayo ne yeebala kubanga okusasula service lawyer gyakuwadde kikositinga ku musango ogwo ne high court biki zedooza tekimalaawo na bukadde busukka 2 oba 3 ekintu ekyo kukikolako bwe kiba tekiyise mu kintu kidogo obw'omuntu obumuwa jjukira emmotoka yeepaakinze wuwe okitegeera Captain n'obalaabalaawe miliyoni n'ogamba nti okuyita omusango kyetaagisa kinti 2,000 waliwo empapula n'amafuta ga lawyer nti 5,000 kwa high court lwakumeka nga kuwa lwakubiri olwokusatu bamuyite nti ye okubeera nga saawa eno Umaru namusanga talina yadde ez'akawunga. Abantu bakyalira abantu baabwe mu kkomera totwala mmere enfumbo twala amatooke. Uganda prison y'emu ku services ekyasiza okubeera ennungi mu Uganda. Osanga abantu batwalidde ssebe emigaati togugula abwera ogugula ku kantini. Nasanga Umaru talina yadde kigisobola kubeera mu kaseppico okuggyako ebipapula byalina ne baketi. Okitegeera baketi alinamu akadomola mwafuna wuzu ng'agenda okusaala. Okitegeera kuba akyasaala bino ebyegamba mbu yali nseka wa bifere ebyo byabwe siri musiraamu simanyi mufere n'atali muki naye nga oli akyasaala naye gyali namusanga n'enkofiira ye ku mutwe akyasaala bulungi nze nalirowoozeza nti n'ebibiina by'abasiraamu yabanyiiza kano ke kaseera okuprovinga Katonda asonyiwa oba okitegeera kale kano ke kaseera yakubira omulanga Pastor Bujingo nangamba bw'olaba ku Pastor Bujingo muŋŋambire anyambe nangamba nti bafulufiga ba Prime Minister Nabbanja alina ebifaananyi bye yali yatimbatimba awo mumanyi ku reception ye abantu ab'enjawulo bwe yali asisinkanyeko abakwatako mu ngalo kati nze nkabira ne Sekamuzaata kubanga ebiseera bino Sekamuzaata yali badde yakiyingiddemu Sekamuzaata bwe kikwatagana ku musiraamu yali musajja mulungi nnyo so n'olw'ensonga eyo abantu abo yabakoowolako bamuyambe naye bwe baba tebasobodde muyamba naga kanga kanoonyeza lawyer nange kennyini n'entuula eyo era gwe mulanga gwenkuba nja kufunayo akasente bw'ali balooya amuwolereze ng'abantu bonna bwe bafiiririra abantu baabwe
so kigasa bwe bityo ebyawumalu bwe biri bwe bityo sinafuna ya update ndala kale wanabeera wendala tunakweyambisa kuba nti olina ekigere kyotusukkako n'otuuka wali n'omanya mazima nga tongana otunulira embeera nga weetambula naye nze nja kusigala nga nsaba essaala emu ya bwenkanya eri sayidi zonna mazima oba nfuna bulungi essaala yokka gye nja okuba nga nsigalako omukulu kankaka nkwebaziza obudde bwo bwompadde era simanyi kikyoyinza lekera abantu nga tugenda njagala nnyo okwebaza abantu abanyambako okunsunsulira n'okunoonyereza nina ttiimu ngazi ekola okunoonyereza etuukibwako amawulire n'esunsula oluusi n'ebimu babinkweka ne baŋŋamba gwe muweereza olina okubeera soba abasunsula bannange bannamawulire nga Caviton mubaagale kubanga bannaffe betukola nabo ku social media kuno bafuba kutukuba batukatizeeyo batwale ba subscribers ne views ekitasoboka aba Caviton ba Caviton kankaka abayiribi bange tuyiriba okitegeera nebaza nnyo abantu banna Uganda the Republic of Uganda mwebalenga nnyo kuvangayo ku cause national importance issues of national importance omuntu n'alwanirira kabaka we kuba Muganda omuntu n'alwanirira ennono ye kubanga muddugavu mufirika ate Muganda oba Munyankole oba Muluwo byomu n'alwanira mwongere nnyo amaloboozi ku babbi abali mu ggwanga muno obubbi ffenna butubbako ebintu bingi zaba kuba abana aba paalamenti mbawagira oba kwekalakasa agenda ku bitebe sanction bazibongereko nga nnyingi nnyo baba sanctioning n'obutagula toilet paper kitukakatako omuntu wabba sente z'eddwaliro Caviton bw'onaalwaza omwana ng'ogenze mu field n'atuuka ne bamwalira omukeeke mulago nga tewali kataano munnamawulire ow'empisa embi najja ajja kuba omwana w'ekifaananyi agambe aka Caviton bulijjo katweragirako tekalina na sente zijanjaba muki mwana nkubiriza bannaffe abalingidde mulimu guno ogwa online. Content creation is an art that you have in your head. It's not an art that you will scavenge osimbe mu munno oluseke. Oscavengige ka video kachaliwo go kateke ku mukutu gwo. Ofune views actually nga toina mission. That's why I support ebito mbireko copyright. Togaana kubira ku munno n'omubuuza ogenda kola enja nani nange ndeteka kamera kange bwoba upcoming nze nga kanka ko nkubira n'ongamba nakulabyo jja interview ku gundi bw'atabeera nga ayagala nzenze kasikulemesa creating a content wo n'ekirala tubategeezaako nti government ereeta emisolo ku mirimu gino ejjaffe gye tukola ki gye tukola sometimes emisolo mirungi bwe gitaba mingi okitegeera omusolo si mubi nga si mungi omusolo guno guyina bwe gukulegitimize nti business kyokola ejja kubeera olaba gavumenti egisolozaako omusolo lwakuba ebya Uganda ebimu byatabuka nti omuntu ajja n'asolooza obusuulu ku bantu b'omu Lubigi ate ne babajjawo n'abeegaana nti abadde afuna building plan n'azimba ekizimbe ate ne bamumenya kanso n'edduka zinalirowoozeza nti bulijjo aba bakkiriza national water ekitongole kya national water ate kyekikwatagana eruusi ku bya nnema ne mu piping ennyumba z'abantu ne muziteekamu amazzi ate ne bazimenya nti ate zaali mu luki lutobazi UEB nebawa amasannyalaze oba umeme nebasolooza obuguuli ate nemugaa nti ate obuntu so ne poliisi nezimba mu lutobazi amafuta ne bazimba mu lutobazi ffenna twakola ensobi ki emu bingi babeera naffe abali mu gavumenti naffe tuba twakoze ensobi ki emu naye ate ekyokulabira kati mukiweera ku bannako okitegeera so newankubadde ebyo bibeerawo nkubiriza bannayuganda abafaayo ku mulimu guno gwe tukola ogwa online gavumenti bweteekawo omusolo nze bino birowoozo byange kanga kumanyi kati nkuze sikyayogera byasanyusa nnyo bantu omusolo gusobola okubeera omulungi nga si muki nga si mungi nga teguntunyigiriza kuba gulegitimizinga business kakasa nti kitegeeza ne gavumenti emmanyi osasula omusolo obaako ne kalisiiti koolaga bagenda okuyiriba nga gavumenti ekyokulala bw'oba olina ekintu kyonna kyokola ng'okifunamu kirungi nnyo okuba ng'okifunamu internet infrastructures gavumenti nezikulaakulanya so tukuba ababbi abatunyaga nga tuzitaddeyo naye ate tuweebaza ebirungi kuba structures za gavumenti zino singa zonna tezibaddeewo twalibadde situkola so nakyo mukirindirire mukube bibi bikirimu mulekeemu n'akalungi tosobola kukolera mu ggwanga ne mu America ne Canada ne luddawo ensi ze tuwegomba abasinga za bannamawulire twagala nnyo ogenda mu America bannamawulire twagala nnyo ogenda e Canada bannamawulire twagala nnyo obeera e New York ne Dubai na luddawa ebifo ebyo
tebikuze nga abantu tebasasula misolo. Solo gino ba. Structures ezo mu America ludda wazisasulwa emisolo. N'olwekyo nsaba government nga muteekaletekera emisolo tufuna obusente butono muleme tuwa percentages nyingi mutuleke tukole kubanga obulimo buno twabwetandikirawo naye tubutandise bwe tuba tusobodde okufunamu mutakisinga afunamu sosi buli omu waliwo alina kakyano nga tannaba kufunamu Capitol alina kafunyeeyo asobola okubaako kaleka ku lw'eggwanga lye naye upcoming ono atannamalamu mwaka atalina nnyo ka content ng'aseka busesa abantu nabo ne baseka oyo oluusi mumukole ki mumutulemu mutuwa amateeka amalungi agatatunyigiriza gajja kutuyamba okukola omulimo ate abantu tukwatagane twewala empiiga tokuba munno lwa mulimo ffena tukole buli omu alina abaana abako n'ab'emikwano neeyanziza nnyo neeyanze akaseera kompadde kale byebyo tusobola okwogera obudde ne buziba naye obukya buziba tomanya Katonda anaatongera akaseera mazima nkwebaza kanka kapita Saalongo mazima akumata kumira mpeera